okulabirira abasikawutu. Eby'empiki bye yawalize babayita Registered Trustees of the Boy Scouts Association of Uganda. Naye twagenda okusanganga abali ku ttaka ate si Registered Trustees of the Boy Scouts of Uganda. Kyali kitongole kye bayita Uganda Scouts Association. Ekituwaamu okweraliikirira kubanga twakizuula nti ettaka lyaffe liriko encumbrance ey'omuntu gwe bataali. Ne tutuula ne Registered Trustees of Uganda Scouts Association. Ne tubalaga ebiwandiiko ebikwatagana n'ettaka ly'okwogera. Ekirungi nti nabo balina ebiwandiiko bye baali beesigamako okufuna obusinziiro kwe bayinza okulemingira ettaka. Bwe tutunuulira ebiwandiiko bye balina, kubanga ensi eno yali ebaddemu obutabagana, endagaano n'ebiwandiiko Abalangira n'Abambejja bayise mu bulumi, mu kukaaba, mu kudaaga, mu kunyigirizibwa, ng'ate ababanyigiriza beebo ate abakozi baabwe abatudde e Mengo. Abali wano Oweekitiibwa Minisita, twawula enkuluze kya bulijjo bali mu kulimba abantu tirina ettaka lya Kabaka wa Buganda. Kabaka wa Buganda institution nga ffenna Abaganda, naye buli kabaka yabeeranga n'ettaka lye. Lino ettaka enkuluze ye yakola endagaano olw'okuba nti mu ebyo ebiseera Mawanda ye tasobola kukola ndagaano eyo kuba baali bayisiŋŋanya na gavana wo. Oweekitiibwa Minisita oli looya ojja kutuyambako. Olwaleero ekibizibu bye tulimu Abalangira n'Abambejja, abasikawutu okubeera mu bizibu bwe butajjaayo bwino. Ono bwino yenna ali mu original paper, si photocopy, si bya leero. Naye obubbi n'okulimba n'okunyigiriza bye biriwo. Tusaba Oweekitiibwa Minisita, Abalangira n'Abambejja basaba ne bannaava nti endagaano y'abasikawutu okusinziira mu liizi yamenyebwa ng'enkuluze bwe yali ekoze endagaano n'abasikawutu abaaliwo. Ettaka eryo liba likomawo mu bwannannyini. Omusika ng'omusika ayinako eka 2, ba beneficiary mu lulyo olwa Dawudi Chwa ziba eka 10. Naye waaliwo enteeseganya nti abasikawutu ku lwa Dawudi Chwa kye yaleka awandiise ng'enkulaakulana eno esigalewo, n'ettaka erisigadde tulabe tuyinza kukola tutya okulabika nga leero tunyigiriza ate abataddeko enkulaakulana. Yadde mulimu bannakigwanyizi, yadde mulimu abo abataagaliza balangira kubeera na bwannannyini ku ttaka kuno. Obwakabaka bwa Buganda, abo abatayagala bwakabaka bwa Buganda be babuzaabuza Ssaabasajja Kabaka, ne batuuma ebintu by'olulyo ne babigabira Obuganda. Obuganda ng'Obuganda buyina ettaka lyabwo lyeryo lyensoose okulambulula 2 square mile zitandikira Masajja ne zidda Ndejje mirimu. Era mu kiwandiiko kya Muteesa ne Kigo prison yali under George William Mawanda okusolooza obusuulu. Ekirungi gavumenti muli wano, obusuulu bwaffe obwo mpaka nakati tebusasulwanga famire ebanja olwabo bannakigwanyiza abatayagala famire kweyagalira muntu uyo z'abajjajjaffe. Nsaba Minisita okutuyamba okununula n'otukwasa eri ettaka lyaffe
naffe tusobole okulaakulana kuba enkula hearing netuula okuva 2023 mu November December paaka omwaka oguwedde nga January agwako ne tulinda ripooti ne ku ssaawa ya leero ffe ba petition report ete twagifuna ne twakitegedde nti Buganda Land Board yakifuna. Omwami ava okwogera wano byonna byayogedde n'ebiwandiiko byabalaze bituufu era biri authentic. Saagala kudda mu buwanvu obwo naye ffe we twawulidde nga muwandiise nga muyisa abantu bano tubadde tujja nga tumanyi bagenda twanjulira ebyava mu public hearing kuba ripooti tetugifunanga. Abantu abali ku ttaka kuno bazze buli omwezi jjajjazeemu naye ffe famire kyeyagala eyagala ekyapa kya Ssekabaka Daudi Chwa kibaweebwe ng'abantu si ttaka lya Bwakabaka. Square mile bbiri zaakugambye okuli eggombolola ya Makindye Ssaabagabo kyekyapa kyeyawa mu buntu nga Kabaka n'abawa ku ttaka lye lyeryo ka Buganda Land Board lyevunaanyizibwako. Naye tuwulidde nti ripooti baagiwandiika BLB n'egifuna naye ffe tetugifunanga kubanza eroyi yagenda n'empoza mu public hearing kubanga siraba nga byavaamu ffe wano kyekituluma bano bendi nawo wano ono munamateeka ono musaveya. We attended that public hearing. We need to know exactly what happened out of that Gondi hearing yayo. Ndikira Obwakabaka bwa Buganda ng'akireyiminga obutafuna busuulu obuva mu bifo omuli Kaazi Kigo kuba yali takyafuna busuulu. Daudi nga wandiikira Obwakabaka bwa Buganda owali Muteesa n'amuddamu mbiyitamu nga njabula nti babadde bakyaggula empenda nga Ssekabaka Daudi Chwa bwe yaleka alagidde era n'ategeeza nti abadde bakyajjako 2 square mile 2 eziri Masajja era 2 square mile 2 omukubi w'ettaka zaweebwa FC number ku square mile ezebbiri eri 18457. Eyo FC number eriko eka 339.8. FC number endala eri 18456 ng'eriko obunene bwa eka 927.8. Zagibwa ku square mile 18. 2 square mile zagibwa ku square mile 18. Square mile zine 18 zaali ziri ku FC na omu ku bakanso nga bakugambye yali mu public hearing process. Mine just msaba ku presenting just instructions try to since de ukola omulimu gwe twakola. Amataka nze na initiating a system in a public hearing na commissioner land registration ne tunonya all documentation eziraga nti ttaka lino lyabachwa ne tuziwaayo John Musungu land surveyor we byagwirawo commissioner nga atugambye bona bali bakozeko development ku ttaka lino tewali agenda kubagoba ne bajja kutuula n'abananyini ttaka ba streamlining anayinchi bwoba oli eyo ng'oteeka mu lubuto lwo because nze ewange ewaffe gyenva mu lulimi lwange bakuyita kulya abantu oba olidde bantu mu kifo ky'owandikoze amazima oli n'afuna ekike gw'osazeemu oteeke mu lubuto lwo owa abatali batuufu oba oli abantu kati abantu balekeraawo era n'abali eyo abatya kwogera amazima bagoogere tobajja kuyita opposition nti oyogedde amazima oba oli awo bw'ona oyogera amazima oli ali mu ntebe nga takola bituufu ajja bikola because olusimba gamba government ejja kukyuka ne balowooza ndowooza government endala government ayinza okuba nga president kati ne bw'anaava mu NRM nejjukira eyo government omukulembeze aba akyuse bantu batono nnyo Katonda ajja tusaasira bw'anaaba tatuwadde nga president Museveni mujja kwewuunya ensi eno because
nedda mweyagalidde nnyo mu bukulembeze bwa President Museveni olw'okuba muzadde ne mwerabira nti mulina okusavinga interest ze n'abantu be yalwanirira ne musalamu okuteeka mu mbuto zammwe nga kino kye tuliko abantu abaali bakiriko baali babba obubba obwo bwennyini lwaki oyagala kutomeza mukulembeze w'eggwanga nga tomubuulira mazima abantu balyoke bagendeyo bamwekwase naye nga gw'omutomezezza mulekerawo okutomeza pulezidenti nze nja kwogera mazima anaaganjagalira aganjagalire anaagankyayira agankyayire amazima gajja kufuula ow'eddembe mulekerawo okulya abantu muli abantu abatuleyo mu ofisi ne mutakola kituufu baba basezi mu Luganda mulekerawo okusera because mututiisa abamu abatamanyi kuyimirira mu mazima nti omuntu nga Fiona bw'anaavaayo oba Dr. Hillary ayogedde anti-government opposition ate tebagamba na opposition ani abalimba nti opposition yeyogera amazima yokka mazima genkana ki muzeeyi gayogedde naye tumusobedde mu office ezimu ayogedde n'ayogera naye tetwagala kuwulira kati mulekeraawo mwenenye mweddeko muleme kutomeza ensi nze ebyange mbadde sigenda nakwogera bingi naye abantu abamu bazenga mu office ew'omukulembeze Sebo Honorable bali ku mabanja naye nga ki obuzibu buva mu kweyagaliza omululu n'okwagala okutwala ebitali byaffe bannaye ensi teggwawo nkya gwe omuntu ayagala obeere ne eka emu eka bbiri eka 10 eka 2 ogenda kufa baligabane n'abaana bo babagobewo kubanga osikidde ekisiraani oddidde obugagga obutadde mu musaayi gwo be bantu bemulaba abagudde eddalu ku makubo bemulaba ng'ofudde naye abaana bo ne babonaabona ng'oliko ebikolimo ffe nga abakola emirimu gya pulezidenti ku bantu abanyigirizibwa wansi osanga layini z'abantu abakadde abavubuka buli omu ng'akaaba olwabo balowooza nti balina ssente mu nsawo balina kukozesa kooti balina kukozesa abamu ku bantu baffe aba security balina kukozesa offices okutulugunya abantu lwaki mulaba nga tukyali bayimirivu ffenna ssente tuzagana erya ssente nga zizo twala ekintu obugagga obwo bufune nga bubwo as long as nga tukyali ne President Museveni alumirirwa omuntu wa wansi wallahi tetujja kukiriza muntu kutwala bitali bibyo ekyo kibalayirira details sijja zigenda mu nnyo kuba nina mukama wange kitaffe atukulembera naye mbabuulira bannaaye byakatono nga kako owona ebikolimo ebigenda okusikira omusaayi gwo n'abaana bo ne bazzukulu bo abasajja bano bendaba abasaveya these are senior people siroza nti bantu badde bakaayana naye ate kiruma nti mu bimu findings ekinnuma mu findings ezimu mulimu olutalo lwe nalowooza nti nnyumba emu kuba ndowooza Abalangira mwe muva kabaka kati ate n'olaba ate ekitongole eba n'owuliramu olutalo lwa Buganda ate n'ab'ennyumba yaayo kitegeeza waliwo omulugube ogubeeraawo oba ne wabaawo alimba abantu ate ne wabaawo n'omutuufu naye ekirungi tulina minister senior lawyer one of the best lawyers ate minister alumirirwa abantu ate gw'otasobola kugulirira singa honorable ono ne ttiimu ye ne mwannyinaze Fiona nga oba naffe nga twali bagulirirwa ffe twandibadde bagagga nga bino ebizimbe ffe tubirina naye ffe tukyasinza okuba abaavu naye ate tuli happy kwa president atusasula omusaala ogutumala n'olwekyo abatuuze mwenna n'abali wano tolowooza nti ffe tujja kuba kusaidi bweti oba kusaidi bweti tutunuulira biwandiiko ng'oli bwaleese bwino mumulaba ne mugenda ne mumupuruvinga tetubaako saidi ate tetuyingira mu ddiiru mukiwulira abambadde mu ngoberera abasinga wano mbalaba muganda wange Ragaddi wembadde n'emyaka nga 25 and we found that they were legitimate and we accepted. And just as he didn't give the details of what that thing was talking about, but we agreed and we harmoniously agreed that we should continue using the land, and they also given what was required in the will.
of Sekabakanda. We read it, we understood it, we explained what we didn't understand, and we signed a consent that they should take what, that we should give them what they would try to requested us to give them after 100 years. What I really ye yampita nampa obudde ng'amanyi sitole yonna ne mugawo wanyonyereza n'olaba nga sina musango nze oli bwe mbanga nali mukwano gwe sibinkwatako oba yadduka bino byali properties bya business sibikwatagana naki waliwo n'omuzungu bamuyita Ellis ne mugamba wategere bizibu omugenzi alonda yakugamba nti oyo omwana bw'ayogera ekigambo ki sikikola ki sikiddibwamu lwaki mwegase n'oyo omusajja Sekamati mukole ki kati nga bali balina ssente Sekamati bano ababbi b'amataka b'omu Kampala kakati Sekamati ng'atandika waliwo akavubuka bakayita wa bombo kaneeyimirirako oyo ayinza okuba abimanyi yali mu field yonna ne mugamba neekubira Haji Katerega ne mugamba oli wa myaka gyo eri ettaka buli muntu akozese waakola ki simugenda ku ttaka litabakola ki ngenda okuwulira nga Haji Katerega yeegasse nabo ne mugamba nze sijja kujja kulwanira ku ttaka eri naye katuyite muki mu mitendera nenteeka buli wamu weetaagisa mbaala disi nga bwobimanyi tugenda ne mu kooti oyo gundi bwe twagenda Sekamati bwe twagenda mu kooti n'agamba wawabidde muntu mukyamu ate nga luli abadde akola ki gwe bafulontinga nengamba ekyo kikirina mulooya wange ye Makubuya Masembe nengamba Makubuya mmwe kakati mwe abaliyambye ensi mwegasa olwokuba nti mwagala munyige nga muyise eri waliwo n'abantu abali bakozesa sijja boogera wano naye nze ne bwe ndibeera mu ttaka siwali alitwala ttaka kibanja nga kyali kyange ekyo ekibanja ebizibu bikyantuusaako bingi ne bwe mugenda mu security Kayihula bonna baatuuka ku ttaka lino ne mbagamba kati ttaka limutwalira simumanyi bizibu byalyo pulezidenti yajja n'ateekako ki Kaweesi ne mbagamba mubuuze Katumba Wamala mukola naye mu bya bizinesi mumubuuze namugamba Katumba Wamala wanteekako ekyobuyeekera naye oyo era bamala omukuba amasasi ne mugamba Katumba bulayo kiwali onjagaliza siyakaaba lino ettaka siyalivaako ne bano abaliriko ne mbagamba muli babbi mwe balukuntana baani siwali alitwala ttaka eryo ne bwe ndibanga ndi mu ttaka byebimu okukijjamu okukizza mu maanya ga Kabaka wa Buganda kwali kumenya amateeka ettaka eryo baalikyusa mu ngeri y'obwewussa ne basooka ekyapa bakissa mu freehold oluvannyuma ne bakizza private mile oluvannyuma ne bakizza mu official mile ne baleka bakissa Kabaka wa Buganda kyokka ekyo kwali kumenya kwa mateeka kubanga ettaka eryo lijjo libadde era nakakati likyali lya Dawulichwa nga liri kati mu estate ya Dawulichwa n'olwekyo ndagira akulira ebyokuwandiisa eby'ettaka ajjemu mangu erinnya lya Kabaka wa Buganda alizze mu administrators ba estate ya Dawulichwa. Eyokubiri ndagira akulira ebyokuwandiisa eby'ettaka mu Uganda akolagane ne ba administrators ba Dawulichwa oba estate ya Dawulichwa bajjeko ika 10,000 Dawulichwa gye yawa abasikawuti agisse mu manya g'abasikawuti abawandiikiddwa obulungi wansi w'etteeka lya Boy Scout and Girl Guides Act chapter 45 kati eri chapter 12. Kino kijja kulaga bulungi nga bayachwa egenderedde wamu n'amateeka. Ekyokusatu era ndagira komishona ayakulira eby'ettaka okuggyako mayiro ziri 20 ezinaba nga tizinavaako aziwe omusika ba Dawulichwa nga bwe yalamba. Ekyokuna ndagira komishona wa land registration square mile 16 chwaze ezachwa kati ziri mu estate ziddeyo mangu mu manya ga estate administrators o estate owa Dawulichwa 16 era ndagira bakolagane ono registrar w'ebiwandiiko by'ettaka akolagane n'abo ba administrators aba Dawulichwa
bajjewo 3 square miles ebbiri bazigye ku 18 naye baziterese Uganda Land Commission okutuuka etteeka bwe linalongoosebwa erisobola okussaawo etteeka eddamu erikuuma eby'ettaka by'Obwakabaka. Abo abatuufu abaliwo mu tteeka erya Boy Scouts and Girl Guides Act Cap 45 now Cap 148 bakkiriziganye bano abatandika okukola wano bizinesi baziregularizing ate ne commissioner land registrations yasazizaamu zonna azizzeewo enkulaakulana eno president yateekawo yeyongere mu maaso amangu ddala nga bwe kisoboka so that investment zigendera wamu n'amateeka ate era ndagira registrar w'ebyokwewandiisa n'amakampuni asazeemu mangu ddala ng'agoberera kooti bye yasalawo mu musango guli ogwa process teyagala ne Uganda Scouts Association Limited iyo complaint yali namba M385 eya 2022 asazeemu abascoutu abeeyita abascoutu abali beeyita Boy Scouts Limited abasazeemu wasigaddewo abascoutu bali abatuufu abali wansi wa Boy Scouts and Girl Guides Act chapter 45 and now chapter 48 era ndagira bano abaliwo abayima ba Boy Scouts Association Boy Scouts baddemu bewandiise bulungi bino byonna obukyafu obubaddewo buveewo babe nga bali bodi eddala entuufu egoberera amateeka era nsabye nga ngaidinga Uganda Ministry of Land of Education ebayambe okulongoosa ekintu kino nga bayisa statutory instrument bino babikole mangu olw'ebyo ebyetaagibwa okumaliza ekintu kino era ngamba awandiisa amakampuni asazeemu mangu Buganda Land Board Limited eyewandiisibwa mu 2025 as a private company ng'erimbalimba ensi nti ino be bamu ne statutory body eya Buganda Land Board eya constitution eyawandiikibwa mu constitution ate ng'eriyo yawandiisibwa ng'egoberera constitution kati eno erimbalimba abantu nti ye success title bakisazeemu mangu era badirekita neeno sister company yayo Uganda Land Board Fund esaziddwamu badirectors ba company bano balabu singa baddamu okukola ebintu ebirala byonna ebikwata ku ttaka bajja kukolebwako ng'amateeka bwegalagira n'ekyo ekirala Traditional Rulers Act tenaba kugoberera article 274 obwabyo ya constitution n'olwekyo byonna byonna ebikolebwa mu tteeka eryo bifu tteeka liryoke likolebwe Buganda Kingdom esobola okubeera n'ettaka era ndagira Commissioner of Land Regulation asazeemu transactions eby'ettaka zonna ezakolebwa Buganda Land Board Limited kubanga zakolebwa nga Buganda Land Board Limited eriwo eri private yeeyisanga constitutional body erabirira eby'ettaka bya Kingdom so nga ate etteeka lino libeekwasa terina bakuba kukyusibwa nga bwe mbalaze nga article 274 bweraga okukyusibwa okonforminga constitution kwe kamba body eno eriwo kati mu mateeka tekkirizibwa kuhandulinga byattaka bya Kingdom n'ekyo transactions zino zonna zirina okusazibwamu era ndagira permanent secretary w'ebyettaka n'oyo permanent secretary w'ebyensimbi asazeemu sente zonna zabadde asasula Buganda Land Board mu kigo mu compensation obuyigo bazisasula abo balina okuzisasula ate era n'endala zonna payment zibadde balimbalimba mbu rent arrears biki byonna ebyo byonna balekerawo okubisasula era babisabe bibe nga biddira eggwanga lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange gye boogeddeko bagiyita erinnya
ndiwandiise wano dalo private company eyo ndagira private company eyo seba nabenga DPC aliwo wano DPC naye RDC n'otukusa directive eyo company eyo kuva lwaleero lekerawo okukolebwa wano directive ya president yagamba teoyinza kussa armed private companies okukuuma contested land n'olwekyo abo baliwo mu mateeka na kunyoma kiragiro president so nyabo DPC eno Dalon security company eriwo wano in defiance of the presidential directive. No armed private company, security company, is allowed to protect, to confirm, or to be deployed on contested land. So they are here in defiance of the presidential directive. I'm directing you now to make sure they get out today so that the full protection and security of this area is in the hands of our regular government security forces until other revenues are met. Kakati ab'ebibanja waliwo w'ebibanja bungi oluwa ya ono ye Fiona Barungi, Senior Special Assistant, Special Duties to His Excellency the President. Simulagidde naye musabye abere in charge of implementing all the directives announced today. Ebyabyo byonna amateeka section article 237 sub article 8 presidential directive byonna ebikubako naye nga munamateeka munawe byeyagambye kati ebyo bijja kulongoosebwawo kati ow'ettaka oli bw'anaaba akugobye ekyo kiraba kirala bw'anaagamba nti nkuliko munazinga oli wa kibanja ekyo kirala so you are under we don't tetwakutaddemu muno British land kubanga ekyo kiri obvious mukitegedde Katonda akuma Yoweri Kaguta Museveni